kigendo vaayo mu bbanga eritali ddene nnyo. Abantu bangi olwaleero abadde bajja bakola ebikolobero ku bannayuganda. Jjukira nti meeting eno yagenda okubeerawo ey'akafubo wakati wa omukulu Bobi Wine, omukulu David Lubongoya n'abadelegate okuva mu ggwanga erya UK oba abakiikirira eggwanga lya UK wano mu Uganda, ng'akalulu ka Kawempe North by election kakagwa. Emivuyo effujjo eryali mu kalulu ka Kawempe North by election lirabwa n'ayonka nga lino liri filmed mu butambi, liri mu bifaananyi, kugatta n'abantu okulabika nti babitadde ku mikutu gyabwe emigatta bantu. Kyova olabanga abantu nga bali omunsi olunaku lw'eggulo n'abagambye nti bavuddeyo nga baagala kuregulatinga social media mu ggwanga lino Uganda, kubanga social media eno eyongedde okwanika ebikolobero n'effujjo bye babadde nga bajja bakola ku bantu. Abantu ekibadde kitera okubabonyaabonya ennyo bwe butabeera aweya ku bitambula mu bitundu ebirala eby'eggwanga. Naye engeri gye tulina emikutu emigatta bantu nga jajja kati buli muntu ne bw'abeera lira ne bw'abeera kabongo ne bw'abeera pakwaki nga embeera eri mu Kampala agifunako kopi, ne bw'ona agenda epakwaki omulimbe ajja kugamba naye emikutu gyaffe gyatulaga nti wiiki ewedde mwawamba abantu, wiiki ewedde mwatulugunya abantu, wiiki ewedde mulina be mwakuba emigga, abamu ne mubamenya n'amagulu nga haitawa. Kati bino ebintu byonna information yeno yeri gathered egenda okubeera nga ate eyongera okuweebwayo mu palamenti ye UK. Mulinde ebigenda okujja. Njagala mujjukire nti palamenti ye UK yemu ku platform oba ebitongole oba olutuula olunene bwaguuga Bobi Wine kwafunidde ddala oluwenda emirundi ogutali gumu oba ebiri oku airinga out ebyo ebiruma bannayuganda. Era njagala mujjukire nti yali palamenti ye UK yemu ye yateekawo embeera mwami Tibahabulwa UK teremutemekokko ku buyambi. Era palamenti ye UK ye yavaamu abakungu abaali baagala okubeera nga ba involvinga mu kalulu ka 2026 direct. Kati gwe abadde eraliikiridde nti Kyagulanyi ono atupika, naye nga tetulabayo kintu kyonna kiva Bulaaya. Muganda wange Bobi Wine wetwogerera ali UK. Era abantu be UK leero mwe mulidde empanga omukulu mwe muyina mu 5 mulina okubeera nga buli kintu kyonna kye mubadde mwagala ocommunicatinga mukadde kano kimutuukako. I repeat, buli kintu kyonna kye mubadde mwagala ocommunicating ebbanga lyonna kano ke kadde ke muyina abe UK. Ate nga olutuula luno oba olugendo luno olwe UK Bobi Wine lwe yakutte ayina abakulu bagenda okumiitinga naddala mwandimulabako mu palamenti ye UK nga agobye bumale, mwalirabako abakulu nga ayina ba miitinga naddala abo abali ku mwanjo abagavana ab'ebitundu ebyenjawulo kugatta n'okulaba ate Prime Minister we UK kubanga kyekimu ku nteekateeka gye nategeddeko ey'omu nvuuvuumo nti agenda kubeera ng'alaba abakungu ab'enjawulo mu ggwanga eryo. Remember nabagamba yali wiiki ewedde nti ebbanga terigenda kubeera ddene mugenda kumulabako ne mu ggwanga eri Amerika. Kaweefube tugobaganye naye bumale okuddamu okubunya enjiri ey'enkyukakyuka. Kati mugenda kulaba funding ng'egiddwako, mugenda kulaba abantu abamu nga bagibwako envumbo nga batekebwako envumbo. Mwalaba Anita Amongo wano ng'alaajana gye buvuddeko, egyo gyalimiranga mitono. Mugenda kulaba y'abangi nga bakaaba. Era njagala okubabulira nti kati ekiri entebe kifumba mutu ku mitawaana myerere Generali Tibahabulwa gy'abaalimu. Bibino bannayuganda be tubagamba nti wandikola ekintu okulimitinga omuntu naye n'ofundikira ng'ate toganyuddwamu. Ebbanga lyonna abakulu mu gavumenti bafubye okulaba nti bali meeting entambula ya Bobi Wine ogendebweru w'eggwanga. Lwaki bali meeting entambula y'ogendebweru w'eggwanga? Beeralikira Bobi Wine okubaanika ku bikolobero bye bakola, beeralikira Bobi Wine okubaanika ku ttemu lye bakola ku bannayuganda, beeralikira Bobi Wine okubaanika ku mudidi obuwumbi n'obuwumbi ogubaweebwa okuva mu mawanga g'abakyeruppe gwe bataganyulwamu yadde omulundi ogumu nga gufunibwa abantu ab'olubatu ne bagufunamu. Kati eri abantu benkwatirwako ennaku neŋŋaana kakati bakubeera mu bigere by'omuntu nga mpuuga ddala ng'alaba Kyagulanyi eri ali UK agenda ku miitinga badderegeeti nga ye ali wano Uganda miitinga NRM mbw abawe enkyukakyuka gy'ayagala bakole mu constitution ey'eggwanga. Nagamba abantu nga mpugo bentegera yaabwe ya kiboggwe kwenkanawa omuntu atalaba nti n'amateeka galemeddwa okuweebwa ekitiibwa emabega ebbanga lyonna. Kati mbw amateeka amapya gogenda okubaga ge gagenda okuweebwa ekitiibwa. Abano abantu baaleetebwa kuva dda nga bo omulamu omukulu gwa kuwuduwinkinga bannayuganda batambulire mu mbeera eyo ey'obulimba eva bannayuganda batambulire awo mu kulabika nti balimbibwa
okulaba nti bakuumirawo obwannakyemalira mu ggwanga lino. Kati wetwogerera akakabadi kaggwawo dda, kati bannayuganda babuufu era babirabira wala ne baga nti ono gundi ali naffe, ono gundi tali naffe. Kati nno gwe munnayuganda amawulire gennina amalungi genjagala okuwa nti abakulu mu gavumenti byonna bye babadde bajja bakola, bye babadde baloobinga, omanyi kaweefube yatandika omwaka guno oguwedde nabagamba ku nteekateeka ya